You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Natwebaza olw'ebikulu Katonda by'akoze era okuddamu essaala zaffe kujjukira bulungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yali nga alumizibwa ku mubiri, twategeezebwa bulungi nti agenda okujjanjabibwa muzize bweru era n'atwalibwa n'ajjanjabibwa. Twagala nnyo okwebaza mu nsi eyo n'ajjanjabibwa obulungi naddala ate Namibia gy'avudde ate okukomawo wano okwongera okulamula Uganda. Twagala nnyo okwebaza bannaffe abafubye okukola omulimu obulungi mu nsi ezo era nabo bonna abamuli era abambadde okumpi ng'ali ebitala w'amayanja. Tuba twebaza nnyo, twebaliza ddala kubanga Ssaabasajja tulina alamula Uganda. Mukama yeebazibwa. Omwaka Amatikkira obumu ge maanyi ga Namulondo, obumu ge maanyi ga Namulondo. Twebaza Katonda olw'omulamwa guno kubanga mukulu nnyo nnyo nnyo. Kitegeeza nti amaanyi ga Namulondo okusobola okugenda mu maaso tuteekeddwa okubeera obumu mu ngeri zonna. Era mukoze bulungi bwe muzze. Tulabye abooluganda bwenna okuva mu bitundu eby'enjawulo, mu nzikiriza ez'enjawulo, ate era bwe muvudde ne mawanga ag'enjawulo ne mujja ne tubeera bumu nga twebaza nga tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka. Okusaba kuno mutumusabire era Katonda waffe ayongere okumujjanjabira ddala, ate emirimu n'okuweereza bonna Katonda bw'amuyitidde tusobole okugenda mu maaso. Njagala nnyo nsebo okwebaza mukadde waffe Ssaabalamuzi w'Ekkanisa ya Uganda owasiimye nze bambulira kusinza kuno neeyanziza neeyanzenye. Era neebaza era nga nyongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye tubeere wano ate nga omulamwa guno gw'obumu bwe tutambula nagwo mu Bwakabaka bwa Buganda okusobola okunyweza Namulondo. Katonda yeebazibwe nnyo akuumye Ssaabasajja Kabaka. Emyaka 31 si kitono, kinene nnyo nnyo. Era twebaza Katonda. Tuza kwebaza Katonda kubanga Katonda
bagenda babimenyamenya okuva mu buzira SS era tubebaza emirimu emirungi egy'amaanyi egy'omuwendo Ssaabasajja Kabaka gy'akoze era gy'akyakola ne mu myaka emirala mingi egijja naye mu myaka 31 tulabye nga Katonda amukozesezza bulungi. N'olwekyo ekigambo kumu kya nsonga era tukakasa nga kijja kunyweza Namulondo. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okukumaakuma obulungi Obuganda, okubeera awamu ebitali bimu omuli bino Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byawomyemu omutwe obulungi singa ekigambo eky'ebyobulamu. Era ekigambo ky'ebyobulamu kikulu nnyo. Mulabye balwanyisizza endwadde ezalizimu omuli mukerenya mubiri kisitula era nga atuteekeddeteekedde Kabaka's birthday one Ssebo Katikkiro twagala nnyo okukwebaza olw'okukunganga Obuganda. Ensonga eno Ssaabasajja yakwasa amasobola okutuukirira obulungi bw'ekyo era ebibala ebitudde mu kino bibadde bingi nnyo. Twagala nnyo okwebaza n'okusiima engeri eno okukumaakuma obumu bwaffe ne tutumbira emirimu gyonna egituweebwa Namulondo nefuna amaanyi. Twagala nnyo okwebaza bwe tubeera abalamu amaanyi gaffe galabisibwa era amaanyi ga Buganda galabisibwa mu bantu abalamu abatambulira awamu era abatambula nga basse ekitiibwa mu Namulondo. Ensonga eno ey'obulamu nkulu nnyo era ne Yesu yennyini bwe yajja yagamba nze najja zibeere n'obulamu ate obulamu obwo mubulabalamba nga bujjuvu. Yokaana 10:10 bw'atyo bw'atutegeeza. Noolwekyo ekigambo kino bwe kyayolesebwa nakitegeeza amakulu nnyo okubeera obumu kubanga n'omulabe Sitaani ayagala abantu abatakwatagana. Yajja okubba, okutta n'okuzikiriza era kasa aweebwa ebbanga ne tutandika okutooloola ekigambo kino eky'obumu. Sitaani bakuwadde akatebe n'atuula naye nsaba era nebeera Katonda atunyweze tubeere b'amaanyi mu bumu bwaffe. Obuganda bweyongere ate okugenda mu maaso. Noolwekyo Ssaabasajja Kabaka ensonga eno ey'obulamu bw'agisosowaza bw'atyo twongera okwebaza Katonda. Naffe tuteekeddwa okumubeera tunyweze obumu amaanyi ga